بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aburuganda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala na nnyini buyinza. Allah tabaraka wa ta'ala tumutendereza, atenderezebwa n'amatendo amalungi era amajjuvu. Allah waffe tabaraka wa ta'ala eyatusiimira ekyengero eky'obusiraamu. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuteere omukisa mu bulamu bwaffe. Kibayita obulamu okubeeramu omukisa kitegeeza kubukwataganya n'amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Obulamu bw'omuntu tebutegeerwa nti bulimu omukisa olw'okuba yali musajja mutono n'agejja omubiri. Obulamu bw'omuntu tebubeeramu mukisa olw'okuba yali musajja musiiwuufu n'afuna obunyirivu bw'omubiri. Kye bayita omuntu okuba n'obulamu obulimu omukisa kitegeeza kubanga nannyini kuba na bulamu obwo atambulira wansi wa biragiro era wansi wa mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala agagali mu Qur'an ekitiibwa ne sunna za Nabbi Muhammadin salawatullahi wasalamuhu alayhi. Kimala bumaze omuntu okukakasa nti gundi talina mukisa mbulamu bwe kasita olabanga ali wala nnyo n'ebiragiro bya Allah tabaraka wa ta'ala yabyesamba tabifaako, kabonera akalaga nti Allah tiyamwagaliza bulungi mu bulamu bwe. Kale no Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba ebbanga lyonna atuyambeko atutere omukisa mbulamu bwaffe bubeere nga bukwatagana butereevu n'amateeka ge, kubanga oyo yenna abeera afunye omukisa bw'atyo n'abeera nga yembera kwa jjulukukidde okuva ku mwaliiro guno ogw'edduniya tewali kulonzalonza, aba agenze bulungi, aba agenze n'obulungi. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusiime. Musaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga assa ebyengera n'emirembe emikisa wamu n'okusaasira kuwekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omubaka waffe, nabbi waffe ow'enkomerero, Allah gwe yayisizaako amazima okusaasaanira ensi eno, ne basahaba be ridwanullahi alaihim ajma'in abamuyambako intisharan okubeera nga okusaasaana kwa da'awa n'amazima mu nsi yonna bibaawo. Abooluganda mulina okukimanya nti Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Abantu bangi boogera ebigambo omusajja ayimuka bwe babeera bano ab'ebyobufuzi n'ayogerera obudde nga buwanvu nnyo, abantu abavaawo bonna ne bakkiriza nti mbutuufu musajja mwogezi. Abasajja boogera ebigambo bwe kibeera nga bano aboogerera ebyenfuna n'ayogerera ekiseera kiwanvu, abantu bonna ne bavaawo nga bakkiriza nti mbutuufu musajja mwogezi. Bwe babeera nga boogerera bya bulamu, sajja ayimirira n'atwala obudde buwanvu ng'ayogera, bonna abawulidde ku bigambo bye ne bakkiriza nti mbutuufu omusajja ayogedde.
wakadhalika n'abogeza abasigadde. Naye Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti nawakubadde nga abantu boogera ebigambo bingi era nga buli abiwulidde yaliwulidde nga boogedde ebigambo birungi, naye waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Tewali asobola kwogera kigambo ne kiba kirungi, ne kibeera kya mugaso, ne kibeera kituufu okusinga oyo ayogera ekigambo ekiyita abantu okubazza eri Allah tabaraka wa ta'ala n'ateekako okukola emirimu emituufu n'agamba nti ndi mbasiraamu. Tewali abeera amusinze kwogera kigambo kirungi abooluganda. Kyoba olaba ng'ebbanga lyonna buli muntu yenna alina kyasobola insha Allahu ta'ala mu kuyita abantu okubajja eri obubuze, okubazza eri Allah tabaraka wa ta'ala kyabeetaagako, ekyo kikole. Oyo yenna ayina obuyambi bwasobola okuteekako oyo ayita abantu okubazza eri Allah tabaraka wa ta'ala, oba buyambi bwakikolwa oba bwa kigambo akikola olw'ensonga tewali yenna asobola kwogera kigambo kirungi ne kibeera kya mugaso okusinga oyo ayita abantu okubazza eri Allah tabaraka wa ta'ala. Abagaana Allah biyagaana, abalagira Allah biyalagira, wa amila saliha n'agattako n'okukola emirimu emituufu. Waqala innani minal muslimin. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna atuyambeko, atukuumire mu abo abayita abantu okubazza eri Allah tabaraka wa ta'ala, kubalagira Allah biyabalagira, okubaziiza Allah biyabaziiza. Era Allah tumusaba tabaraka wa ta'ala atuwe okukola emirimu emituufu ebbanga lyonna. Era Allah tumusaba tabaraka wa ta'ala abeerenga atukumira ku busiraamu insha Allahu ta'ala. Allah kwabeera atutira. Buluganda tulina okukimanya bulijjo nti omuntu yenna Allah tabaraka wa ta'ala bw'abeera amuwadde ekintu nga kirungi, ekkubo lyasooka okuteekawo kwe kulaba butya bw'agenda okukuuma ekirungi kye kino abeerenga akisigaza. Omuntu yenna buli lw'abeera ng'ayina ekirungi kyalowoozezza okufuna, ayina kusooka kumanya nti ekirungi kyange ekyo singa Allah mpadde obusobozi n'ekifuna, ngenda kukikuuma nti okulaba nga tekinvaako. Kyova olaba ng'omusajja alowooza kugula emmotoka, bw'abeera ng'abadde amaka ge mwasula tekubaddeeko kikomera ng'akissaako, tekubadde galagi ng'agissaako, egalagi tekubadde luggi ng'alussaako, bw'ati asobole okukuuma ekyengera kye eky'emmotoka, asobole okukuuma ebintu bye, amakulu asobole okukuuma ebirungi. Bikitegeeza kya Buluganda nti buli muntu yenna Allah tabaraka wa ta'ala gw'abeera ageredde ekirungi afaayo nnyo okulaba ng'ekirungi ekyakisigaza, ng'ekirungi ekyakikuuma. Naye abooluganda okufaayo kw'abantu okulaba nga basigaza obusiraamu bwabwe nga babukuuma, okufaayo kw'abantu bangi kutono, nga n'ekireeta ekyo bwe butaategeera nti obusiraamu buno omuntu abeera abulina, abeera alina ekirungi, era n'obutamanya nti omuntu yenna Allah gw'abeera awadde obusiraamu ne bumala ne bumuvaako aba afiiriddwa ekiro ekyo. Olaba nga Abu Hurayra radiyallahu anhu yagamba nti ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yamalanga okusoma tashahhud esooka ku tahiyatu esembayo, yagambanga nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri wa min adhabi an-nar wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Yagamba Abu Hurayra radiyallahu anhu nti bw'atyo bwe yagambanga Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Nabbi yagambanga nti Katonda wange nkusaba onkingirize ebibonyoobonyo eby'omu kabuli, era Katonda wange nkusaba onkingirize ebibonyoobonyo eby'omuliro. Wa min fitnati al-mahya, era Katonda wange nkusaba onkingirize ebikemo ebibeera mbulamu. Bwe weetegereza ekitabo kya Sheikh Imaamu al-Qurtubi kye bayita tadhkiratu fi ahwali al-mauti wa umuri al-akhirah, yagamba Sheikh nti ekigambo kino mbaka kyagamba alayhi salatu wassalam nti wa min fitnati al-mahya, Katonda wange nkusaba omponye ebikemo ebizibu ebibeera mu bulamu. Yagamba alayhi rahmatullah nti ebigezo ebibeera mu bulamu, ekigezo ekiri mu kigambo ekyo mbaka kyali ategeeza
yali ategeezaamu omuntu okumala okutegeera ekintu nti kituufu mazima buno busiraamu ate n'akeera enkya n'abuvaako nadda ku kikyamu kitegeeza ekyabooluganda. Sheekh bw'atyo bwe yagamba nti ekigambo omubaka kye yagamba nti Katonda wange nkusaba obeere ng'onkingiriza ebizibu ebibeera mu bulamu bw'abantu ebituuka ku bulamu bw'abantu, yagamba nti yali ategeezaamu omuntu okuba nga abadde ku kituufu, abadde ku busiraamu butuufu, n'amala n'abuvaako nadda ku kikyamu. Amakulu teyafaayo kuba busiraamu bwe. Omuntu yenna Allah gw'aba agezesezza n'abeera bw'atyo aba tawonye mitawaana gya dduniya, naye abantu abasinga obungi ekyo si kye balowoozaako. Kati omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalaamu yatugamba ng'atulaga omuntu engeri gy'asobola okuviibwako obusiraamu bwe, ng'atulaga engeri omuntu gy'asobola okukuuma obusiraamu. Yagamba nti mathalu jalisi salihi wa jalisi suhi wa jalisi assu'i, yagamba kahamili lmiski wa nafikhi lkir. Bw'atyo bwe yagamba Nabbi Muhammad. Yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ti mazima ddala ekifaananyi mathalu jalisi salihi, mazima ddala ekifaananyi ky'omuntu okutuula n'omuntu omulongoofu, wa jalisi su'i, n'omuntu okutuula n'omuntu omubi. Ategeeza ki Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam? Ekifaananyi ky'omuntu addira omuntu omulongoofu n'abeera nga gwafudde munne, ye mukwano gwe, gwayita naye, gwanyumya naye, gwawangaala naye ekiseera kyonna. Kyekifaananyi kisooka. Egamba Nabbi Muhammad nti n'ekifaananyi ky'omuntu okuddira omuntu omwonoonefu, omwonoonyi, n'abeera nga gwe yafuula mukwano gwe, gwayita naye, gwawangaala naye, ye munne. Yagamba Nabbi Muhammad kahamili lmiski, ono eyaddira omuntu omulongoofu n'abeera nga gwafudde munne, n'abeera nga gwafudde mukwano gwe, gwawangaala naye, gwayita naye, ebiseera bye ebisinga obungi nga gwawangaala naye. Yagamba Nabbi Muhammad nti omuntu abeera awangadde n'omuntu omulungi abeera nga awangadde n'omuntu asitudde akawoowo. Bw'atyo bwe yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. N'agamba nti ate ekifaananyi ky'omuntu addira omuntu omukyamu, mwonoonyi omwonoonefu, n'abeera nga gwafudde mukwano gwe, gwayita naye, gwanyumya naye, gwaseka naye. Yagamba Nabbi Muhammad kanafikhi alkiri, ekifaananyi ky'oyo afaanana ng'omuntu addidde omuntu amakulu, omuntu addira omuntu omwonoonyi n'amufuula mukwano gwe, gwawangaala naye. Yagamba Nabbi Muhammad nti oyo afaanana ng'omuntu awangaala n'omuntu omufuuyirizi w'omuvubo. Omuvubo mu myaka gino egy'abantu b'ennaku zino guyinza obutategerwa mangu, naye ekifaananyi ekisobola okujja ku kifaananyi ky'omuvubo kitwale bano abasajja abookya ebyuma nga babyokyesa holding oba bakiyita bwe batyo. Kibeera kyuma, omuntu akikwata n'akisaako oluwaya, ku luwaya okwo n'ateekako omutwe, ku mutwe n'ateekako ewaya eyo esika amasannyalaze, ne babeera nga basobola okwokya ebyuma, bookyesa ebitanda n'ebintu ebisigadde. Omuntu bw'oliraana omuntu ayokya ebyuma, omuliro guno ogumaasuka obuntu obumaasuka, bwokya engoye z'abantu, oluusi bwokya n'omubiri gwennyini. Bw'abeera nga mukiwalding gw'oliraanye kisobola okukutta amaaso senga ogatunuddemu. Kati Nabbi atugamba alayhi salatu wassalam nti omuntu yenna addira omuntu omwonoonyi n'obeera nga gw'ofudde mukwano gwo, guwangaala naye, gw'onyumya naye. Emitawaana egifunwa ku ddiini yo olw'okuwangaala n'omuntu omwonoonefu ufaanana ng'omuntu awangadde n'omuntu ayokya ebyuma. Omuntu ono ayokya ebyuma, oluliro senga lutandika okumaasuka, dusobola okumaasukira engoye zo ne luzookya, dusobola okumaasukira omubiri gwo ne lugwokya. So nga omuntu addidde omuntu omulongoofu tali mwonoonefu n'abeera nga gwafudde mukwano gwe, emikisa n'obulungi bwafuna ku ddiini ye
abeeranga aliraanye omuntu ayetissa akawowo. Yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti fahamilu lmiski, omuntu ono ayetissa akawowo ng'ategeeza Nabbi Muhammad omuntu omulongoofu obulungi bw'ofuna singa bw'ofudde mukwano ogwo. Yagamba alayhi salatu wassalam nti fahamilu lmiski, omuntu ono abeera ayetissa akawowo imma senga obeera nga gw'oliraanye oba oli awo asobola okubeera nga an yuhziyaka, ng'akuwaako kawoowo nti kale genda weesigeko insha allahu taala. Ne bw'abeera nga abadde atunda akatuli, kyova olaba nga Nabbi Muhammad yatugamba alayhi salatu wassalam nti omuntu bw'akuwangako kawoowo nti weesigeko tokagaananga kubanga abeera akuwadde ekirungi. Kati Nabbi yatugamba alayhi salatu wassalam nti omuntu yenna obulungi bw'afuna mu kuliraana omuntu ono alina akawoowo imma an yuhziyaka, booli awo asobola okukuwaako n'agamba nti genda weesigeko, wa imma an tabtaa minhu, oba si kyo senga omuliraanye ne kakuunyira obulungi osobola okukwata kasente n'omugulako, oba si kyo wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, oba si kyo osobola okumufunako akawoowo akalungi nawe n'ogenda ng'owunya bulungi insha allahu taala. Nga kyategeeza Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti omuntu yenna addira omuntu omulongoofu, omukozi w'emirimu emirungi, atali kyewaggula ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala, n'obeera nga gw'ofudde mukwano ogwo, gw'oyita naye, gw'owangaala naye, gw'onyumya naye, ng'ebiseera bye bisinga obungi obimala naye. Yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti obulungi bw'ofuna ku ddiini yo ofaanana ng'omuntu aliraanye omuntu alina akawoowo, asobola okukwata akawoowo n'akuwaako n'agamba nti genda weesiigeko, oba si kyo osobola okukwata kasente n'omugulako n'obeera nga weesiga akawoowo, oba si kyo kale osobola okumufunako akawoowo akalungi naawe n'ogenda ng'owunya bulungi olw'ensonga nti oliraanye omuntu ayeetisse ekiwunya obulungi. N'olwekyo abooluganda, ekimu ku makubo agaatuteerwawo ge tulina okuyitamu okusobola okukuuma eddiini yaffe ebbanga lyonna tuteekeddwa okuliraana abantu abalongoofu insha allahu taala, abawalimu abalongoofu ab'amazima, asobole okukukowoola ng'akuza eri obulungi n'obeera nga gw'okufudde mukwano gw'ebbanga lyonna. Kale oba omusajja omusinza wa Allah tabaraka wa taala, omusajja omwesimbu ku ddiini ye, omusajja omugonvu ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala, omukyalo omugonvu ku ddiini ye, omukyalo omugonvu eri ebiragiro bya Allah tabaraka wa taala, n'obeera nga gw'ofudde mukwano ogwo tosobola kuwangaala na muntu mukozi wa bulungi okujjako nga naawe obeera mulungi, kubanga batugamba nti almaru ala diini khalilihi, omuntu ebbanga lyonna abeera ku ddiini ya mukwano gwe. Kasoddira omuntu ayeekutte ku mateeka g'eddiini ya Allah tabaraka wa taala n'abeera nga ye mukwano ogwo, naawe insha allahu taala bw'ogenda okubeera. Naye ate kasoddira omuntu eyafuuka kyewaggula, eyagaana okudda ku bigambo bya Allah tabaraka wa taala, azannyira mu mateeka g'obusiraamu, n'olaba nga yateekeddwa okuba mukwano ogwo, tosobola kufuna bulunga mu ebbanga lyonna. Kale yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam fahamilu lmiski, omuntu ono abeera akutte akawoowo, bwe kibeera nga gw'ofudde mukwano ogwo gwewangaala naye, ekiseera kye ekisinga obungi okimala naye, imma an yuhziyaka, sobola okukwata akawoowo insha allahu taala n'akuwaako amakulu. Omuntu ono ali ku bulungi ebbanga lyonna asobola okukugambayo ekirungi, nagga nti munnange kino oba si kyo, awu tajida, oba okubeera ng'omufunako rihan tayyiba, okuwunya obulungi. Amakulu bw'omufuula mukwano ogwo buli lwakola ekirungi, ne bw'abeera nga takigambye osobola okimukopako insha allahu taala, n'ogenda n'okola. Abantu bangi Allah abaluŋŋamizza, bafunye obulungi obw'okuwangaala n'abantu abalungi insha allahu taala. N'olwekyo kibeera abooluganda nti ekimu ku makubo mwe tulina okuyita okusobola okukuuma eddiini yaffe kwe kuwangaala bulijjo n'abantu abalongoofu. Tuddire abantu abalongoofu, abakozi b'obulungi, tubafuule nga be bannaffe insha allahu taala, tujja kusobola okukuuma eddiini yaffe
nabbi n'atugamba alayhi salatu wassalam twanafikhul kir naye ate senga oddira omusajja ono omwononefu nobeeranga gwefudde mukwano gw'ebbanga lyonna yatugamba nti obanga addidde omuntu omwoki w'ebyuma nobeeranga gwoliranye kati nabbi atugamba nti wanafikhul kir naye ate senga osembera okumpi n'omuntu omweki w'ebyuma imma an yaharika thiyabaka ebyuma bino byayokya bisobola okuvaako oluliro ne lumaasuka ne lubeeranga lwokya engoye zo nobeeranga ogenza engoye ezokyeddwa amakulu nti buli lwolirana omuntu yenna omukyamu eddiini yagyonoona toyina bulungi bw'omufunako n'agamba nti au tajida minuhu rihan khabitha oba osobola okumufunako olusu olubi bima bino byayokya bisobola okukuteekako olusu olubi n'ogenda ng'owunya bubi ng'ategeeza ki nabbi muhammadi alayhi salatu wassalam buli oddira omuntu omwonoonyi n'obeeranga gw'ofudde munno gwangaala naye gw'onyumya naye gw'oseka naye gwe kibanga takugambye kukola bikyamu ebbanga ly'omala ng'oli naye tajida minuhu rihan khabitha amakulu otandika omukoppako ebiyisayisa bino ebibi ne babeeranga tabigambye kubikola kubanga ye munno kati insha allahu taala abooluganda tufeeyo okulaba nga tuddira eddiini yaffe mu kugikuuma tugikuumirenga ebbanga lina insha allahu taala mu kukwana abantu abalungi mu kufuula abantu abalongoofu bwe tuba tufuula bannaffe mikwano gyaffe kyova olaba nga imaamu sheekhi amiru lmuminin umar bn abdulaziz radiyallahu anhu bamuleetera abasajja be basiŋŋana nga banywa omwenge babasanga abasajja baali basiraamu ne babasiŋŋana nga banywa omwenge bwe babateeka mu kkooti okutandika okubawozesa ne mbamba omusajja neyeewozaako n'agamba nti sinanya mwenge nze ni musajja mulongoofu n'okusiiba nasiibye n'abagamba umar nti koona omusajja omulongoofu omusiibi eyasiŋŋaaniddwa n'abasinyi b'omwenge kwe mba musookera okubonereza omusajja omulongoofu osobola otya okuwangaala n'abantu aboonoonyi insha allahu taala bajja kukwonoonera eddiini naakubwa emiggo ng'alangibwa okuwangaala n'abantu aboonoonefu kati insha allahu taala abooluganda omusiraamu yenna yeetaaga okukuuma eddiini ye ateekwa kukikuuma na kuwangaala n'abantu balongoofu so nga n'omuntu ayagala okwonoona eddiini ye agyonoona singa awangaala n'abantu aboonoonyi jazakumullahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh